abavubuka ekisooka mwabaavuwaza teri muvubuka alina ssente ekyo tukiriziganye nera abasinga beekwese bamaama baabwe bataata baabwe bajjajja baabwe mwe beekweka omwo naye mbu bo bayimirire nti bagire tebaliyo ekyokubiri abavubuka bali unemployed tebalina mirimu Uganda mwegiri emirimu mwegiri ogenda gijjawa generation Z oba kye tuyita National Revival Coalition ebyo bye twagala okukolerako ddala mwengamwe ngaffe kubanga ekizibu si kya mirimu tegiriiwo naye gavumenti esigaddemu eri enkola enkadde gye bayita okubeera ngalo obunani omanye ngalo obunani alinda ekiwedde alinda gwogenda obonebona eri yajje ku musolo kwokka naye ebintu bibeerayo bingi nnyo gavumenti mwesobola okujja ssente ate mwesobola okukolera okuva edda nedda y'ensonga lwaki bagamba government is the best employer so ng'ovudde ku ekyo kyennyini abavubuka nga bo right now embeera mwe bali banyigirizibwa kugambye empandisi z'ekibiina naye wenkubuulira byempiseemu mweyo process ongamba otya wakatandika bizinensi osasule URA AU biki byonna byonna naye twagenza okuvaamu okukola ekyo ekibiina nga waliwo etteeka lye twali twagala okukwasaganya ne bavubuka bannaffe nga etteeka lye twagala ditwala mu palamenti ng'omugaso gw'eryo etteeka nga twagala bizinensi ezitandika naddala ez'abavubuka baziweeyo grace period okumeruka kubanga tuyinza gamba nti bizinensi wakagitandika ate at the same time netuuka ekiseera nga wakagitandika URA AU simanyi influence simanyi birererere okukakana ng'egudde so kati ne twagala tuleete eryo etteeka direct kyokka abavubuka bannaffe bennyini be balyetoolooleramu kubanga bo bali eri ku kifi bakola ki basika palamenti erimu abavubuka naye kankubulira abavubuka abaliyo batono mulimu abeekweka mu bavubuka kati nga olaba minisita w'abavubuka naye ayinza ovaayo nti muki muvubuka beekwekayo bwekwesi oba ontegeera bulungi kati ebizibu ebiruma abavubuka nebulayo yadde abikola ki abyogerera kankubulire mu palamenti eno gye tulimu bayisizza kye bayita landlord simanyi act nga landlord act yegamba nti omupangisa okufuluma ennyumba agivaamu mwezi gutya naye waabanga ayingira empya emyezi emeka asasula esatu eryo etteeka likola bulungi ku muvubuka golaba kigatta mweno yennyini mwe bayisizza ebiteeka ebitakwatagana ne tugamba kati 2026 abavubuka bonna kubanga wali omuzannyo ogubadde gwa ssente nti alina ssente nnyingi yasinga okukola ki yasinga okukola abavubuka tebaweebwa mwaganya kwesimbawo kubanga tebalina ki ssente ffe ne tugamba kino ekibiina abavubuka be bagenda okiteekamu omutwe teri kuba kikono neera tugenda kujjaeyo ku byalo byammwe ku disitulikiti kuki nga tubawa opportunity eyingira nammwe mufune ku mukisa okubeera ku national level mulwanirire eggwanga lyammwe kubanga ssaawa zino mulina ebbanja lye mutaali